ebyobufuzi we bijja kamba we formula okutereeza enzikiriza yo ebyobufuzi we bijja bino ebya 2026 omusiraamu tewaliwo bwetaavu bwakugoba mu motoka tewaliwo bwetaavu nga bwakugoba ki kugenda ng'oyimba mu kalazi 2 ng'emu ya kyenvu endala myufu tewaliwo bwetaavu fe abaana ba yero n'amannyo ga yero n'ennagisi ya yero nga muyimba tewaliwo bwetaavu bwakumensioninga bye mulina ku gino emyaka 25 gye tulina kubanga wallahi tewaliwo candidate wagenda kubeerawo nga 3 mu December 2010 bw'oba omuyina tandika okugoba emmotoka ye kasita otuna bakandidate bonna abeesimbyewo nga tewali agenda kutuuka 3 mu December 2010 ng'alibaawo n'awaayo speech n'abuuza ku bannayuganda nga nawe omwoli nga bababuuzaako 2010 tegeka gy'olaga tegeka wa we are travelers. We are traveling the journey from life to death. Tuli batambuze abatambula olugendo lw'obulamu okutuuka mu ki tutambula tuva mu bulamu okugenda wa Sheikh Abdul Karim Sentamu yafiira ku myaka 52. Sheikh Hassan Ibrahim Chiria yafiira ku myaka 48. Sheikh Zubairi Sowedi Kayongo yafiira ku myaka 83 n'aleko omukyala wa myaka 25. Gubaziika entwetwe eyo omukyala gye yali amugulidde ku myaka 93 alina omukazi wa myaka 21. Naye omanyi kibayita emyaka 25 ku 83 okimanyi kye bakitegeeza? Olaba nange wendi wano bagamba Muhammad Kalanza alimba kana kabuzeemuko naye ate ow'ekinana 3 n'olwekyo buli muntu yenna funza by'oyina. Waliwo ekibuuzo kino akiri akatono kanene kubona ebibiri awo kale abuuza bw'ati kikkirizibwa okukozesa Oluganda mu swala bakimpeereddaawo bannange abasiraamu. Waliwo omusiraamu atuuseereere nga ennaku z'omwezi lumu mu mwaka 2025 ng'asobola okukwata peni n'awandiika ng'alina endowooza nti swala esobola okusaalibwa mu Luganda era ng'ogisaala otya mu Luganda. Kitegeeza weebalama kuyiga ddiini oyagala kugondezaamu tuddemu ansa eri emu teriyo swala ya lulimi olwogerwa. Ennimi zonna ezoogerwa mu nsi tewaliiwo lulimi lunnannyini swala nga baluyita luswala. Ekyokulabirako owa kamera kkiriza nnyimiriremu omusiraamu ng'atambula ne munne aga nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in onamudamu naga nti ihdina sirata almustaqima onamudamu naga nti sirata alladhina an'amta alayhim onaga nti gayri almaghdubi alayhim waladhdallin onamudamu naga nti attahiyatu lillahi wa salatu naga nti subhana rabbiyal azim onaga sami Allahu liman hamida. Bawuliziganya onaga nti idha jaa nasrullahi wal fathu onaga nti subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka. Mukitegeera tewali lulimi nga lunaswala. Eswala yeetongodde era okwetongola kwayo nabbi yagisomesa baswahabi abaali abaki abawalabu. Eswala teri mu Luwalabu lw'olulimi lwetongodde. N'ekyokubiri ne nabbi yennyini sallallahu alayhi wasallama Jibuliiru ye muyigiriza ki kati tukindoza asa tugitegedde. Tewaliwo olulimi lwonna lukirizibwa kusaaliramu swala. Eswala kyetongodde ibaada eyo olulimi lwayo lweyawudde ndoza bwenkomaawo tekitegerekese. Teriyo nti omuwalabu asaalenga omuwalabu tusaala swala. Ebigambo biri makususwatan
byeyawulidde tebirina lulimi walala wonna wadde golala bya Luwalabu naye bigambo bya mateeka. Eyo tuvuddeyo. Waliwo ekibuuzo ekyokubiri kigamba nti eddalasa zino ezibeerawo ku Krismasi n'ezibeerawo ku lusooka omwaka tezitubeerere za mutawaana. Bambi alumiddwa nnyo abazzukulu ne balowooza nti naffe twali tugoberera bali lutakuluta oba twali tujaguza. Basiraamu ani atalina njawulo wakati wa Krismasi n'eddalasa? Kati Krismasi embaale yabaddeyo ng'eri mu Lugisu, eggulu yabaddeyo mu Lukyoli, South Sudan yabaddeyo mu Ludinka, so ekiri Kenya nebeerayo mu Lukyukuyu, mu America nebeerayo mu Luzungu. Eyo yabayita Krismasi. Ne mu Kisenyi yabaddeyo mu Luyaaye. Mwana kyali mwana nawe mwana we bali kutuuka ku mwaka mwana kitegeera mwana Kazende God mwana yatuyisizaamu bamita na Kazende God jajja God. Kati n'abayaayi nabo babadde ne Krismasi yaabwe. Ffe tuli mu ddalasa tusoma busiraamu tumaakinga mu biseera ebyenjawulo. Kati olwaleero ennaku z'omwezi lumu ffe situkimanyi nti twataddewo nga lumu olusooka omwaka waba twataddewo eddalasa okusinziira ku bwetaavu obwabaddewo. Mukitegedde? Kyova olabanga eddalasa ezimu zibeerawo 24 nezitandika 24 nezimala 27. Nosanga endala nga zitandika 27 nezimala 3. Nosanga endala nga zitandika 31 nezimala 2. Kisinziira. Nosanga endala nga ya lunaku lumu. Ezo omuntu alibigoberera bwatyo ali babuze lulwe. It's not the replacement of the what? The Christmas. We are not replacing Christmas to dalasa. Tetuteekawo dalasa nga tugiriplacinga Christmas oba olusooka. Simanyi nti oba abatesitesi yakida yamwe sikimanyi. Nze mbadde manyi tutajetinga ennaku mu kusinza betunoonyeza abaana bali mu holidays. Naawe olaba era nno olwaliro terukosezza nnyo. Oli mukozi wa gavumenti enkya mulina kkerera mu ofiisi olwaliro balukuwadde tulaba nti kikuyambyeko sijjaggaziwawo. Yayongeddeko ekyokubiri wansi wano NB kyekimu twanguye. Nze Sheikh nafuna omusajja omufumbo ate nga imaamu nga ndi mupya mu ddiini nanfunyisa olubuto n'agamba nti jemu kubanga yagamba yakoowa obuvunaanyizibwa. Ate ne mukyala we n'atandika okundoga kuba yali yansuubiza okumpoowa kubanga ba yali musuubiza omuwoowa. Nkole ntya? Kati ebibuuzo bifuuse bina. Yali musiraamu mupya kati ate naafuna ekyengera n'afuna imaamu nga imaamu ye naggagga mu kufundisa embuto. Imaamu ekyobugagga kyayina, imaamu kyekyobugagga kyayina kyakufundisa mbuto. Kyokka ate naye n'asobola okutegeera nti ate mukyala wa imaamu asobola omusindikira message ezimuwoninga nti asobola omuloga. Ate nga ekimuloza lwakuba nti ono yamusuubiza okumuwoowa. Kati omwami n'omukyala oyo bwe basanga nze owannaku beetaaga kuteekamu kuba ekitegeeza omukyala yafuna olubuto nga tebannamuwoowa. Ekyo ekisooka kubanga bamuwooninga ne bamuloga singa banaamuwoowa. Kati tiyalabukira awo laba bafuna olubuto ekitegeeza wakati awo beetaagamu emigo 10.
ekyobuki ekyobwenzi bamayinja abo omu. Ekyokubiri, omukazi omupya mu busiraamu yaani? Omusiraamu omupya mu ddiini yaani? Eno eddiini emaze emyaka 1200 terinaako bapya. Eno eddiini teri mupya n'ogu. Era ffe tuli basiraamu b'e Madiina, ffe twasiramukira mu mateeka ffe. Kyova olaba nga amateeka gakukwatirawo. Oluga nti ashhadu an la ilaha illallah, nabagamba nti kati swala. Ffe twasiramukira mu mateeka. Tuli basiraamu b'e Madiina. Kati abakyala kankifundize ajaga nti seeka nzeemu nga bw'ayagala. Ate nga nkyali musiraamu mupya. Abakyala mwegendereze nnyo okusiramuka n'ekigendererwa ky'okwagala imaamu. Era mulekeraawo okusiramuka nga mulina ekigendererwa ky'omuntu gw'otajetinze seeka. Waliwo omukyala yaŋŋamba seeka kati nze nganze nga seeka kankubuulire ko nze nnyabo mbuulira kakati wamma seeka oba yali alina ekirimbi simanyi wamma seeka singa nfuna omusajja nga musiraamu nnyo ng'omusajja oyo musiraamu nnyo ng'asiba ekitambaala ng'ayambala ekkanzu ng'alina n'ebirevu kale nga musajja mukulu ye neŋŋamba alhamdulillah wano mba ngudde mu mbi z'omuntu. Kati bw'oba mwango kanti Allah aleese riziki yayogera ebintu bina nga bye nnina kitambaala ekkanzu ebirevu ng'okuzeemuko nga toli musajja kati naawe nolowooza nti Allah aleese riziki. Kati embeera efaanana bw'etyo yeereese obuzibu obwo. Kyalo gy'omanyi nti bwe ŋŋenda ewa seeka buli kimu kiba kiwedde n'ogwa mu mbi za seeka ovaayo na lubuto. Kati ensonga lwaki ate kati saawa zino osobola okubuuliza wano wa ekibuuzo n'ekikyamu ewe nambikasewamu seeka kye yakola kikyamu, gwe kye wakola kikyamu, ne mujjawo kye yakola ekyokuloga kikyamu. Mwenna muli bakyamu era obusiraamu muddeyo mu bulongoose. N'ekyo kye mwakola si bufumbo. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sheikh, ndi mulwadde wa nsigo naye abantu bandagiridde nsigo. Omulwadde wa nsingo teziba ensigo ne bansingo kusoma bulungi olabe. Ndi mulwadde wa nsingo. Abalwadde abasawo abantu baŋŋamba bandagiridde nsibemu ekyayi ky'ekitooke kya gonja. Bansingo seeka kyenkola eyo shiriki tetugenda na wala nnyo kulwaza bantu. Obulago tebabusibaamu kyayi. Dr. Kakensa mu University y'e Bungereza yazudde yagamba nti eddagala lyokka eliwonya ensingo kwe kukyuka olunaku emirundi gibe emirundi emeka? Kwe kukyuka emirundi 10 ze swala 5 nga buli swala ga assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alwadde ensingo genda mu swala sala era kabiri nga bw'okyuka toteekamu kyayi. Wallahu a'lam. Eddagala ly'ensingo lyokka. Era baswahabi bawangaala emyaka 8 nga tebakaabye ku nsingo. Bwe kyuka ate ekikulu kya si ensooka y'omuswala. Simanyi oba lwaki yenna abakazi assalamu alaikum wa rahmatullah okyukira ddala assalamu alaikum wa rahmatullah tekikkirizibwa. Mukyuke kiyinza okuyambako. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Omusaala oguliko kaaba bagusaalirako? Ekyo sikimanyi kubanga nze kaaba agimanyi Makka. Toziŋŋamba nga guliko ekifaananyi kya kaaba. Naye omusiraamu omusaala nga teguliko kaaba sigumanyi. Musonyiwogo sigumanyi. Okujjako guliko ekifaananyi kya kaaba kyabadde ategeeza.
nawulira ekiseeka kyeru ne mukama wange saagala kudda mu bigambo bye yagusomesa mugende munoonye ka audio ke tugende ewalala temungobya mu kiraasi. Omukyala ng'afuna wuzo n'ayisa amazzi ku kakaaya ku mutwe wuzo etuuka. Omukyala ng'abadde afuna wuzo nga yagenze okweteekako akakaaya ako ng'ayina wuzo nga n'akakaaya kalimu wuzo katukula. Yavudde ewaka ng'afunye wuzu katugendere bwetu. Yavudde ewaka ng'afunye ki? Najja wano n'afuna obwetaavu bw'okuddamu okufuna wuzu wano nga bwe wali awatangaala nga bw'abikulako ekitambaala oba jiribaabu basajja bayitaŋŋana bayita eno bayita eri asiige ku katambaala ke si katambaala eba jiribaabu nze akatambaala sikamanyi kakaaya engeri gye siina hadithi ega nti yudinina alayhinna min kakayahinna yudinina alayhinna min kakayahinna au petiveirohinna yudinina alayhinna min katambalahinna yudinina alayhinna min jarabibihinna tajjaamu jiribaabu agiseeko olw'okwekengera abalinzi okutunulira katulabe omukazi oluviiri luno oluviiri kwekengera ekyo asiimuleko kuba yadde afunye wuzu afaanagana ng'owa sokisi asobola okuyisa ku sokisi. Wallahu a'lam. Abobukaya sibimanyi ngambi wa jiribaabu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sheikh, emizannyo gy'obuwongo giramula gitya? Egy'obuwongo nga muzannyo ki? Atadde wano like nga tegutuuyanya. Soko okiteeke wabbali nange mala okukozesa obwongo. Okusuubula ekintu n'okitunda ssente endala eyo naye eba riba. Soko mpe ekibuuzo ekyo. Allah wasaasire. Ekikusuubuza kiki? Kufuna ssente. Kufuna ki? Kati abuuzizza mbu bw'osuubula ekintu n'okifunamu ssente endala. Sikyabuuza. Naye baliba kati nze muddemu ntya bannange. Allah yatukkiriza okutunda. Wa harrama riba. N'ahalamusa ki? Kakati nze bw'oŋŋamba nti nofunamu ssente endala nange ŋŋambe nti kikyamu sikimanyi ekyo sikitegedde. Mmanyi buli atunda aba anoonyamu magoba khalas okuggyako noonya magoba gaki gavaawa gatambudde gatya galiko ekkomo tegaliiko kkomo. Ebyo tujja okubuuza abasheekhe bano aba fiqihi batubuulire kkomo ki nabbi yakomya ku magoba galina tegasukka kapito gye wakozesezza tegenkana kapito tegagidabolinga bwe mba nkutte effala wange sobola okukwatayo ffala ekintu okiguza 3,000 ng'owakuwa gumu 2 enda maaso ekyo sikizzeemu kuba sikirinaako bujulizi. Ekibuuzo kinkutte kinkyalenjinze amagoba amalala notunda nojja naye ebbe. Ono abuuzizza nti Sheikh nina muganda wange mulwadde w'amajinni baamuloga naye twagenda ew'omusawo naye yatusaba enkoko eŋŋanda naye twamuwaamu ssente n'atujjanjaba. Sheikh embuuza oyo naye shiriki era nenenyeze Allah ng'eyakola shiriki oba bambi nyamba bambi onziremu agambe nyamba bambi onziremu era nenenye ntya. Kankuddemu ekisooka okugenda ew'omusawo, ekyokubiri okulwala amajinni, ekyokusatu okubasaba enkoko eŋŋanda,
ekyokuna okukyusa mu nkoko eŋŋanda ne muwaayo ssente. Ekyokutaano ebyo nabyo byonna bye twakola shiriki. Ekyomukaaga nenenye ntya. Ekyomusanvu nyamba onziremu. So ebyo bibadde ogende w'omusawo ng'ekikututteyo si kufuna makerenda, mpiso, cupa, ng'ogenze ne eimu eraga nti buno obulwadde tebujjanjabirwa mu ddwaliro lyonna. Ku malwaliro ge tuyina Mulago n'amalwaliro amalala mu kiriniki, dispensary, health center 1, 2, 3 n'obaako woolazeewo omusawo. Ekyo ekikolwa kikyamu mu Busiraamu. Essabo teriri wali lye bazimba, essabo liriri wano. Essabo liri ddawa? Essabo li wano ku mutima. Kati eryo essabo lyo lyerikutwaza eri lyolina okusooka okuzimbulula. Ekyokubiri, bwe wamanya nti alwadde amajinni, waliwo enzijanjaba y'obulwadde obwo mu Busiraamu, lwaki siiwa gye wagenda? Ekyokusatu, nga bw'oyogedde ng'obirabe byonna biyinza okuba bigwa mu shiriki. Byonna byali mu shiriki. Enkoko eŋŋanda, okuwaayo ssente, gonna byagwa mu shiriki. Okola otya? Weenenye obutaddira ddala okuva leero nga 1-2-25 obutaddamu kulaba mulwadde afaanana bw'atyo, kumutwala mu ddwaliro erifaanana bwe lityo, n'okuwaayo obujjanjabi obw'enkoko etambula oba ekitonde kya Allah kyonna ekirina omusaayi kyeyimirira omwoyo gwono mu kifo ky'okufa, omwoyo gw'enkoko muguleete. Allah agamba nti mu kifo ky'omwoyo gwa Muhammad kalanza okufa, muleteyo omwoyo gw'enkoko empanga eya lujumba. Oli seeka yali seeka yali mpozi sikutegedde abuuzizza, aye naye toyagala tukutegeere. Kati oyo omusawo wammwe byonna bye wakolera mu kategori eyo obimanyi, biyinza okuba bikwatagana ne shiriki. Byonna byenenye omulundi gumu, obutaddamu kutambula mu malwaliro agafaanana bwe gatyo, obutaddamu kukola kikola bwe kifaanana bwe kityo paka lw'oliva mu nsi. Olunaku lw'olissa omukka ogw'enkomerero nga tozzeeyo, Allah lwalibala tawubayo. Sigamba tojja kwogera bwogezi biggwe. Allah akwatira man maata mushirikan, omuntu afiidde kuki kyovula bonna ba Yosefu, ba Petero, baani bakyayina chances nene ebbanga ne bamala nga bakyali balamu. Era ekyo kyagwawo ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam e Madina. Omuvubuka eyali omuyahudi amuleetera amata, yamala ebbanga nga nabbi alaba empisa za nabbi, naye ng'ewaka atya kitaawe tasobola kuva mu ddiini y'abakadde be. Bambi olunaku lumu bwe yalwala, nabbi n'ategeezebwa nti omuvubuka akuleetera amata yalwadde, n'agenda amulabeko. Bwe yatuukayo nabbi yasanga omuvubuka embeera gy'alimu nga ki asiba bikutuka. N'amugamba nti ya gulaam, waayi mulenzi gwe, kul la ilaha illa Allah Muhammadu rasulullah tuflihu. Yogera ekigambo kimu nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadu rasulullah tuflihu, owone. Omwana n'akyuka n'atuna taata we, kubanga omwana we yali nabbi bwe yajja omulabako ne taata we n'ajja, n'akyuka n'atuna taata we. Muhammad by'oŋŋamba mbiwulidde, mbyagala, naye taata ono. Taata n'avaamu ekigambo n'amugamba nti tu'i aba Kasim, gondya taata wani wa Kasim. Nabbi n'addamu n'amugamba, omwana n'addamu n'agamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadu rasulullah, ne yesika n'akutuka. Nabbi yayogera ebigambo bino wammanga, naga nti alhamdulillahi alladhi ankadha abdahu minan nar. Amatendo ga Allah oyo ajja omuddu we muki mu muliro. Omuntu nga tannaba kufa takakasibwako omuliro, fa abaddu. Mukitegedde? Ziremu. Assalamu alaikum. Omuntu nga
tanaba kufa tekakasibwako omuliro ali tekakasibwako jjana. Era tulina edduwa mugiwulire, nze baseka bajja gibasomera, bajja gibawandiikira. Mu dduwa nabbi ze yatuyigiriza mulimu edduwa eno egamba bweti: Allahumma in kunta katabtani indaka saqiyun famuhni waktubni indaka shahidan innaka tamuhu man tashau ila sirati almustaqim. innaka tamuhu man tashau watathbit. Eyo madenjagala nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam ti omuntu agambe nti Allahumma ay Allah in kunta katabtani, bwe kibanga wampandiika indaka saqiyun, gyoli nga ndi mu bantu aboononefu ab'omuliro, famuhuni, nkusaba onsiimuuleyo, waktubuni, era ompandiike indaka shahidan, nga gye ewuwo ndi omu ku bantu abajja okuba abalongoofu ab'omujjana. Naye innaka n'omuddamu n'ogamba nti mazima gwe tamuhu man tashau, osiimula gw'owoyagadde, watathbiti, newabawo gw'onywerezaayo nti oyo jahannamu abada, obuvunanyizibwa gw'obuyina. Kati nze Allah nkusaba onsiimuleyo. Kale gisome mu Luganda, twegisomera mu swala, gisome mu ki, kisomere wano. Nabbi wano waddiramu nabbi yagamba wano Allah wayanukulira edduwa z'omuddu mu kiseera inda almajalis alilmi. Sabirawo edduwa Allah agikirize, nsaba Allah akirize edduwa yange eyo insha Allah. Nezammwe abana abasabye ebibuzo bibiri tugende. Sheikh Ruda alamulwa atya? Rudo, drafti, pool table, omweso, matatu, chess. Nabbi gwe yalamula mu kiseera bwe yatuuka mu Madina, mwalimu omuzannyo ogwali gwaleetebwa Abafalisi. Yakozesa gwe muzannyo oguzannyisibwa n'empiki, n'obwo obupiira bwammwe gubale, gwe mweso n'ebirala. Yagamba waman lagiba an shataranji wa dawdashir fakad kafala bima unzila ala abakasimu Muhammadi bin Abdillah. Omuntu azannye emizannyo egyo, sindika akapiira, ludo, drafti, katako kati ne betting emyeso, fakad kafalan, aba amaze okuwakanya bima unzira, byonna byasibwa ala abakasimu, kutata wa Kasimu Muhammadin bin Abdillah. Nogati ya Rasulallah, waliyo asobola okuguzannya naye nga asaala, asiiba, buli kimu akikola. N'agamba nti omuntu ayesa omweso ogwo, ebizannyo byonna, thumma qama usalli, n'ayimirira n'agamba ngenda kusaala, ka annaka tawadda li udhu'i alqayhu waddamu lkhinzir. Eswala ye efaanagana ng'omuntu afunyisizza wuzu ye, ebisesemye n'omusaayi gw'embizzi. Bwe yannyonnyola obubi bwagwo n'agamba nti kyali kiriyaddeyaddeko okugamba maama wo ne yeeyambula n'ozannyira mu bwereere bwe, instead of okuzannyira mu mweso, ludo, drafti, byonna byemumanyi ebigwa mu kategole eyo. Wallahu a'lam. Kibi omusiraamu tayesa, tadraftinga, takuba ludo, tazannya mizannyo gifaanana bwe gityo, si gyaffe. Hadha lam yunkala ani nabi, egyo emizannyo tetwajja kujja ku nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Sheikh, kikirizibwa okusaala ejjuma n'ezzukuuli? Abebukoto nateete poza bano wetu nakateete bekyaddondo mbadde manyi bebe nakateete. Bannange, ejjuma ya eswala y'ejjuma n'ezzuhuli biri bimeka? Biri bibiri.
omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam emyaka 23 gye yatumirwako, tujjako emyaka 10 tewaaliwo swala, emyaka 13 gye yasaaliramu teyagattako juma ne zuhuri, teyabisaalako byombi mu kiseera kyekimu. Nziramu ejjuma ne zuhuri tabisaalangako bibiri, bw'oyasaalanga ekimu kyavangawo. Amakulu osobola okusaala ejjuma olwa faradha ejjewani, ate bw'oba okereye mu jjuma n'otasaala jjuma okakatwako okusaala ki baasi, naye tobigatta. Atasadde ejjuma ng'omukyala ate akakatibwako jjuma, mukazi tekakatibwako jjuma, kati yasaala dhuhuri. N'omutambuze naye atuuka ekiseera naaba takakatibwako jjuma nga kakatibwako ki, n'ali mu lutalo, n'ali mu buzibu. Waliwo eswala gye nagambako abasiraamu temugirabangako wano, era muyinza okufa nga temugirabyeko. Eswala zino ziri bbiri, temulabangako omuntu azisaala naye nga zikkirizibwa mu busiraamu. Eswala y'omuntu gwe basibidde mu toyireti, eswala ne bakusigalira mu toyireti. Waliwo omusiraamu eyiganga, waliwo omwami essomero bayita Ibn Mas'ud liri awo bwe gatyo, waliwo headmaster abaana baali bamukooye. Kakati bwe yagenda saawa nga 4 alina omwana gwe yawa ekibonerezo mbu asaawaawo ku compound kumpi ne toyi. Kati essimu yazireka mu ofiisi zonna, ekyana bwe kyalaba nga ayingidde nekiteekako sitapuli nekitako kufu nekinyiiga nekitambula. Kati jjukira toyireti yababedde, yeyawudde kuzaabaana, kati bamusibiramu. Teriyo bwetagenda wamu director, egenda mu head teacher oba deputy, kati bano ababiri tebagenda. Omusajja n'anoonya talina ssimu gwakubira, abaana yamusibidde mu toyireti, ebyana byagenze dda byo byagenze. Kati eswala bwefaanana bwetyo nga bakusibidde mu toyireti neetuuka osaalira mu toyireti. Era eswala yeetuuka wakuba teriiko sujuudu. Eswala ey'okubiri yeswala y'omuntu ayambuddwa engoye nga tasigazza kagoye, ne bakusibira mu luumu ne babasibira awantu. Kati nga ekkomera baliyita Guantanamo Bay, abasibe baayo tebambala. Kyekibonezo kye bakyasinza, ekkomera bali kyasinza okutulugunya abantu. Babakwata Abafalastini baani be bakwata eyo mu Gaza, be bakwata mu Middle East, babasuubira okuba Al Qaeda baani, babasibira mu kkomera eyo naye temubeera mu ngoye. Kati musaala okuvala bakutaddeyo emyezi 6 mwaka mulamba toyambala lugoye, bakweta mu maaso g'omulamuzi ng'olinga bwe wazaalibwa. Tebambala, tebakukkiriza kwambala omusibe. Kati omuntu ali bw'atyo ogisaala eswala paka lw'olivaayo bwereere. Kyewuunyisa n'ejjama mugisaala. Ejjama mugisaala mubeera n'abasaaza. Muwulirize, imaamu bw'aba abasaaza olw'okuba nti bw'anaakutama bw'ati ebizibu bijja kujja, imaamu abatunulira namwe ne mumutunuulira ne musaala. Kubanga imaamu bw'atunulamu bw'ati eswala eyinza okufa mwenna omulundi gumu. Kati mwenna imaamu asaala abatunulidde mwe ne mutunula mu kibula, oba imaamu n'atunula mu kibula mwe abasigadde ne mutunula eri, nga mwe abasaazibwa mutunula eri, imaamu yekka yatunula mu kibula. Obubiina bwe busisinkana teri n'agamba munne, obubiina buba buli bwe buti ku layini. Kati eyo mbalaye temugenda kufa nga temugikoze eki, temugisadde nzibu ne dwaluula, musobola ogisaala. Oba imaamu oba otyo ne musaala eswala nga mwenna mutudde, tewali byakuyimuka. Munayinza naye ate imaamu
kati mulina okweka ensonyi mutuule musale nga mutudde buli omu asaliraawo kubanga mwabambudde nga bwe bakola ba ashabil kaafi. Bugende musome ekyafaayo mu sura 18 kabaka yabalagira ne babambula bemule ba ashabil kaafi. Allah beyebasa emyaka 3 n'omusobyo babambula kabaka n'abalagira baddeyo badde nga beerowoozezza nga babambudde. Kati olw'ensonyi beekweka mu mpuku Allah n'abaleetera otulo n'abeebasa emyaka 100, 2, 3 n'abongerako n'emyaka emirala egyeyongeramu oba 9. Kati abo bo baali bwerere nga bwe bazaalibwa tebalina ngoye babambula. Muyinza mutya okugamba nti sinze Katonda? Abantu bonna bajja ne bansinza kabaka baali bamusinza bo ne bagaana nga mubambule muddeyo mwerowooze mujja kuddaano nga ennaku z'omwezi bwe ziti. Waliwo ekisembayo oba tulekerawo kino kyokka kisembayo kale ate bino imaamu byakutte. Omukyala yawandiisa ekibuuzo n'agamba yagambye mwatugamba kyala yagambye mwatugamba tumala ssaawa 10 ffe tuli bakazi bafumbo. Kati abasajja banatugaana okuddamu okujja mu zidaasa bwe ziti munatukolera ki? Munaabawoowa nolwo naye obudde bugenze abakazi babafuga. Kale leeta ekibuuzo kimu ekyo tugende. Abakazi bajja kubaleetera obuzibu. Oyinza okuddaano nga imaamu agenda kuwoza miggo gy'abantu. Ono atubuuza nti obudhikiri butuufu. Obudhikiri butuufu dhikiri ye nze zzeemu kyayogedde wabula sizzeemu kyabadde ategeeza. Dhikiri kituufu. Obudhikiri kitegeeza kuki? Kujjukira Allah. Kibayita obudhikiri okudhikira Allah n'obeera ng'oddamu. Naye abantu abo be muyita abadhikiri kalenge akida yaabo bayita bajjamaati at-tabrigi wakuba nti tabakonyeeko mu firika zonna eyabo bayitibwa jamaat tabrigi. Mwe mwakatta ekigambo kiri kye bayogeranga dhikri qalin obeere dhikri llahu kathira ne mbatuma abadhikiri kalenge. Obudhikiri alladhina yadhkuruna allaha kathiran. Ffenna abasiraamu tuteekeddwa okubanga twogera ku Allah. Obudhikiri okwogera ku Allah kituufu wabula eri enkola bano abasomesa babayita batya abasomesa adiyani bebajja obalamula. Nze sibalamula, nze Muhammad Kalanzi ndi wa sunna, somesa sunna ne akida, sijja balamula. Naye nze zijeemu kiri sunna, tikiri sunna okuzikira Allah. Tuteekeddwa okukola ki? Tutendereza Allah. Kati ebisigadde bano aba adiyani bajja obalamula firika yaabwe bakyamu biki ebyo byabano. Wallahu alam. Tusiibula abantu sega kanoko katubasiibe musajja bimusobedde. Ono agamba ati nsaba kumbuulira ku mannya ga taata wa Nabbi Musa ne Nabbi Harun. Taata wa Nabbi Musa ne Nabbi Haruna naye yali ayitibwa Imulani. Si ye Imulani ow'omu Qur'ani. Taata Maryam oli Imulani. Oli naye yali Imulani. Taata wa Nabbi Musa ne Haruna. Musa yali omukulu ng'aseewo Haruna emyaka 2. Era Nabbi Musa we yafiira yalina emyaka 12 nga Nabbi Haruna alina emyaka 18. Allah n'amusaasira naye bwe yaweza emyaka 12 naye n'agenda. Kati oli bamuyita Imulani. Ono w'omu Qur'an jjajja wa Nabbi Isa taata wa Maryamu. Allah gwe yabawako n'agamba nti Imulani, abantu ba Imulani oyo mulala muto nnyo kuwa Musa, kubanga Isa okuzaalibwa wayita emyaka 13 nga Nabbi Musa agenze. 10, 12, 13 nga Nabbi Musa avuddewo Isa okuzaalibwa. Kati giri emyaka 15 bukyanga Musa avaawo. Wallahu a'lam wa barakallahu fika wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Mbebaza kansibireyo akantu kano. Abasiraamu ba Masjidi Nur Nakatete, waliwo omusiraamu ansanze
nagamba yi ogenda wa nemugamba baŋŋambye simanyiiwo obulungi bayitawo Nakateete. Nammwe eno mujjayo munammwe mujjayo banaye abasiraamu ono mukulu yabadde amanyi naye nze nga sinaawo omusiraamu wallahi gwe mmanyi okugjako Abaasi oyo yalwa Abaasi oyo Abaasi yali ansazizzaako abasigadde bonna sinaako gwe mmanyi era nazze lwa Buganda lwa busiraamu. I'm nothing in front of you. Sina kyendi mu maaso gammwe. Woowulirira ng'olina kyonneetaagako ŋŋamba ate wompulirirako ensobi era ntegeeza. Ennamba yange eri common nnyo. Omuntu wenna bw'ofuna essimu oba common. Omuntu atalina ssimu yatali common. Essimu yange eri 073 eya WhatsApp, 073 eya internet gye ŋŋamba, 97 43 45. Gwe mbuulira direct ombule ky'oŋŋamba. Abalina Airtel 0752 522 364 0752 5203 64. Amannya Muhammad Kalanzi Kajubi. Barakallahu fika. Ono Sheikh Mustafa Sheikh Mustafa ye atera okutuuka mu office yange nzigule. Office yange nzigule eno Wakiso naye nze district da'wa secretary wa Luweero Muslim district. Nze nkulira office ya da'wa mu Luweero Muslim district. Bw'ogenda e Kabale Kisolo Lushiga Lubanda ate nze district amiri wansi wa Jamuiyati Tablighi Dawat Salafia atwala eyo Kabale bano gye babadde era ku office egyo walabye gye ntuulamu nga ngenzeeyo mazeeyo emyaka 10 nagenda 2010 ngenda kuwezaayo emyaka nga 14. Office endala wali ku Uganda College of Commerce nze nkulira abayizi abasiraamu mu matendekero ago erya musabayi babiyita Musawo Muslim Student Association of Uganda. Mukitegedde awo wali office yange ku tendekero erya Uganda College of Commerce. Ndoza ntegerekese sibula ne bambega mu ntegedde yenze ndi muna Uganda amazemu n'emyaka egikunukiza mu 5. Anetaagamu ngojja twali kitono nnyo. Assalamu alaikum warahmatullah.